Musajja buba wansi mba mpita mu luggi lw'emmanju eno ngende ne ice akamu ne kankwata ne kaŋŋamba odduka ki nkagamba sidduse wadde bantumye kumbe bali bazze kukwata bamalaaya abaali bakolera mu kibaala baali bakolera mu kibaala kantuuza wansi okumala eddakiika nga 15 kamala kanta nze ndowooza biwedde ngenda okuleeta ice tuddamu okukola ne music addamu okukyamuka baddayo ku live okuzina kumbe bazina bali bwereere almost so tuba tuli awo nga abasajja bayingira abali mu leeya abali mu uniform nga bayingira basaako ekibaala nga bagamba muzikize music na music azikira nga batunula beekuba obwama batunula ne nga nno kati mpedde sinza talina byogera leero luno ŋŋenda so nasooka ne bajjamu omusajja omu ne bamufulumya ne bamala ne batwala ne boosi wange ne mukyala we nafuna omukisa n'ensulako mu kalinga kayumba naye nga baba basiba mu kyererezi kibangizi bwe kiti esi yawo ng'ekuba ate esi tebagijjaako kati ebintu byeri buli kimu kyakugula jjukira bakusibye oba olina okubamu n'akasente kati bino bye wanyumiriza mbu nno babajjamu engoye ne mu bukyala bakukebera paka mu bukyala bakukebera ne bagamba kola pressure up emirundi nga 3 balaba bateri kifulu bateri kigwa aba security munnabunye osobola okwekayo ekintu eri munda abaana babaddisangayo sente bateeka sente eri munda batuuka nti ne batulima nti oba ne sente simala tofuluma nazo so babambula mwenna ne babakebera kazi n'agamba sitama okole pressure up emirundi nga 3 ng'akulaba ekijjuti kyonna kutidde aye nno munayigana munno simanyi oba yenkola oba balina kikola oba ebabalagira Abanayuganda aba security be bakuuma makomera yes be balina obbambula be balina obbawa emmere era n'oba mulwadde olina okukonkona oluggi n'ogamba oba olina ekikuluma ne bakuwayo kapanado naye alubasa bakuwayo kapanado tawels basiba olaba ebiseera byamu nesisaakomawo olwali lunaku lwange terunnatuuka nga tusula ku kkubo otutuuka mu restaurant n'otuula awo neefuula anywa kacaayi naye ng'olinze ate singa wagenda mu Amnesty tebaali kutaddeko nkakasa bakubaanize right yes tebaali kutaddeko bbaani Amnesty kubeera kusonyiwa it's a period that comes basonyiwa naye nga sente zikuzza toziyina weetaaga pass out togiyina nga togiyina tolina sente iye baana bangi bakomawo era nga nange nali nayagala okudda naye embeera so tubadde eri ku bbiya bankutte banvuga paka Jeberaali poliisi tebankwata nzekka naye nze nali munzekka omuwala asinga baali basajja akukyali mu baana bakola ekiro nze nali munzekka omuwala ne banvuga paka Jeberaali namala ndowooza ssaawa nga 6. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba nze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Ndino omwana ow'obuwala olunaku olwaleero baali bamusibira e Dubai eyo twagala tutegeere ku mboozi y'omwana ono yabaaki kyekyaliwo biki ebigenda mu maaso mwebale kutula mwebale kusubscribinga nyigira akagambo ako ka subscribe video gisharinge gitwale ku status gitwale ku TikTok na buli ku mutimbagano ogw'enjawulo kwe tuli ku mitimbagano egy'enjawulo ku Facebook ku Instagram ku TikTok beera ng'otunoonyaako bulambalamba ate tubeere nga tukuweereza kujjukiza bannaffe aba Wamato Estates Management nga baneeno bali responsible for rent collection bwe landiroodi ng'oli eyo ng'olina amayumba g'amalungi mukwano ng'okooye batenants okukubba n'okudduka mu nnyumba n'essente zo ennyumba zikwate ozikwase aba Wamato
estates management babeere nga bakumanagingira ennyumba ezo. Bajja kukollectingira rent wo bamukube wamu. Bano balandiroodi abakuwaako n'akuwaako 2 n'akuwaako 3 n'akugamba ate leero siina ssente, ebyo mu Wamato estates management tebikolayo. Bo bamakinga sure nti omupangisa asasulira mu budde ate ssente zituuka ewa landiroodi. Ogenda banonyako ku nnamba yaabwe y'essimu gye nkuwandikiddeawo wammanga oyongere okumanya ebisingawo. Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products akugamba nti gw'omwami alina prostate enlargement alina eddagala lye oba akawaga akaaleeguuka. Abaami emyaka 60 n'okudda waggulu okutandikira ku myaka 45 mwetaaga Dr. Julie. Kubanga obulwadde buno eno bukwata abantu abakuzeemu mu myaka ne bubagoya, ogenda okulaba omuntu ng'afukira mu kaseke eventually ng'obusajja buvaako. Bannange temukkiriza tuukamu eyo embeera, kubira Dr. Julie essimu akuyambe. Abakyala abatazaala eddagala lya Dr. Julie okulikozesa olina okuba sure nti oyagala kuzaala, otherwise ojja kufuna olubuto ng'obadde toli ready ate onyiigire. So kubira ku Dr. Julie essimu obeere ng'omujjukiza akuwe ku ddagala olikozeseeko, onaze mu nseke, oyoze mu nabaana, weekoleko emikolo ng'omukyala. Aba Lush with Me by Shanti basangibwawo ku The Cube ku Kisementi. Bano bakola akakowekowe akalungi. Munoonyeko omwana ow'obuwala abeere nga akkolako ate nga alina ne products eziva e Korea, eziva e Japan, eziva e Canada, eza sikiini. Nsanyusa okukulaba. Kale Adija, naye nsanyusa okukusanga. Oli otya? Gye ndi mpola mpola. Onconfuse nze. Mbadde ndowooza oba oli gaayi? No. Lwaki oyisa nga tomboy? Wali footballer. Wali footballer? Yeah. Wanene Uganda nga tona bagenda ku kyeyo. Yeah. Tereza bulungi enviiri zo tezikona mu kazindaalo. Wali footballer. Wali ozanyira mu ttiimu ki? Nali mu Proline. Proline? Yeah. Why did you choose football? Adija nakula nnyo nga ndi asola. Nakula njijja wange. Soko buze kuba tulaba nga tetunaba kugenda mu maaso. Abatulaba mbalamusiza amannya Nabiira na Kitonde Ssemakula abasinga gwe bamanyi nga Sean. Bakutuuma na Sean lya kirenzi. Nze Sean nali tebaba balenzi. Kati lwaki weetuuma Sean? Mwana wo. Nickname. Nickname. Muzonna walabayo eyo ekigwe. Kale nsanyusa okulaba mukwano. Nange webale kukubira ku ssimu, webale kulaba programu yange. Mu babloga bonna n'ogamba nti kankubira Adija Kigozi yabanzijako interview yange. Ensiimye. N'abalala mukole bwe mutyo bannange. Munkubire ku ssimu, muleete interview, mutubuulire ebibakwatako. Kati wali ozanyira waneno nga boola. Omupiira gwali tegufuna? Gwali teguna kufuna ebiseera ebyo. Nyumiza. Then? Nengenda nga obimanyi nti Uganda embeera buli muntu yeetaaga okukyusa obulamu. So nengenda ku kyeyo. Before going nalina option e Canada. Naye unfortunately ne banfera ssente ne bampa visa nga eri fake. I'm so sorry. Bannange. Ani oyo tumulabiseemu? Kyali wange oyo yanconnectinga ku basajja bali eyo Kenya. Baali bappi. Nangamba batwala ebweru. So nalinawo akasente kange nenjiya nenteekamu naye unfortunately nabibala si we byali oba nabisuubira si we byali. Si we byatambula. Si we byatambula. I'm so sorry. Bakubba ssente mmeka okutwala e Canada? That's sente nyingi. Like how many millions? Around 14. 14 millions? Yeah. Bakubba bannaayo akasente kaako ekikazi. Kati nawe oba otunze poloti oba ofudde ekikigwe. So nefuna option ey'okugenda e Dubai. E Dubai nafuna agent n'antwala direct agenda mu kiyumba. So nali eyo Abu Dhabi. So nagenda e Abu Dhabi era embeera teyali nnungi. Nalwala nga ne mu kiyumba ekyo. Walwala ki? Nalwala ebbeere. I'm so sorry. My right breast. Walwala ebbeere lya right? I'm so sorry.
so bali balina okunnongoosa. Bagamba ki ekiri mu bbeere? Ebbeere abasawo nabo kyababula. Abo bamaki batwayingako okukola options zonna okumanya ba kansa oba si kansa. Ne kansa ne bamukebera nga si yeyo. Teyali kansa. Baakuloga. Baali baagala kulemesa kyeyo. Mwalimu amagini mweri ebbeere era gakyalimu. Bannongoosa. Baakulongoosa ne bakugjamu amagini. Banjamu ekintu wekiti oba some kind of tissue oba babiyita basawo. Mwalimu breast tissue. Ate manyi mwayingiramu ejjini mu bbeere nti bannange. So nsene ze nali nkoze awo bosi wange yaŋŋamba tagenda kunsasulira treatment because yali expensive. I'm so sorry naye era wafuna n'omukisa ne bakutwala ne bakusala ebbeere. So nsene ze nali nkozeewo awo ne bannongoosa. Byawona bulungi? Ninamu pain even yesterday nawadde mu ddwaliro. I'm so sorry. Check up. Eddwaliro egundi eyo tissue ebeera mu bbeere ebeera sayini ya kansa. Naye abatannaba kuvaayo. Nze bwe batyo wempulira ye baagamba. Baakebera nga temuli kansa. Nga temuli kansa. Kati mulimu amagini mu bbeere lyo. Byawona naye mpuliramu pain because bali baŋŋambye nzireyo mu ddwaliro buli myezi 6 naye olw'embeera saasobola. I'm so sorry. So ne bannongoosa onnatuuka okumalako contract. Adija nga omanyi ebe Dubai. Nenjagala nfune ku mulimu omulala e Dubai. Kati ne mbuuza ku kyali wange yali eyo bamuyita sijja kwogera linnya lye by the way. Tomuyingiza mubi nayinza onnyiga. Ne mubuuzaako n'aŋŋamba alina kyaliwe asooka okunfunira omulimu. So nanconnectinga ku gaayo oyo. Musajja nno musiraamu naye bye yakola yaneewuunyisa. Kati kyogaba abasiraamu bo si bantu. Adija nno nze ndi musiraamu naye omwami oyo nga nsaba millions zaali 4 okunfunira omulimu. Kati obusente nnyingi kumpi sente zikutwala Dubai namba. Obusente bwe nali nsigazaawo mu kiyumba okumala okunnongoosa ne mugamba kansooke nkuweko millions 2 then we naafuluma nga mpadde omulimu then nkumaleyo. Gayi n'agamba kale. Obusente obwo nali nabusindikira na kazini wange ali eno Uganda. Ne mugamba nti era sente ku namba y'essimu eno ng'omwami agimpadde n'azimuwa. Unfortunately malako omwami mubuuza kati naatula okumalako omulimu weeguli. Ngamba omulimu weeguli n'ekyoba okola teekamu ka visa ka myezi 3 then tulabe ekiddako. Jjukira wali zigenze z'okunnongoosa obusente bw'onsigazaawo bwe njiyayiya nsobola okufuna omulimu omulala. Nga nteekamu visa ya myezi 3 mukama wange nganta ku cancellation nga njivuga paka Dubai. Natuuka e Dubai ate ng'omwami omulimu weeguli. Nga yakulimbye. Nga yannimbye. Naye gwe million nnyo ozimanyi. Nina kusasula ate bed space atandike okutoba. So ne ntobakaawo era ne bigaana. Bizange bwebulako ndooza wiiki emu ne nfuna omulimu eyo ku ssomero. Baliyita Kent College. Liri eyo Karen Road lyaba British. Nga bampadde housekeeping. So abampa bami ne baŋŋamba okunkolera visa nina okwongeramu omwezi omulala gumu basooke bankolera employment. Unfortunately sente tezaaliwo so ne mbeegayirira ne mbagamba bampole sente bajja kusaba ku mwezi gwange ogusooka. Tebaali babi naye nayingirako overstay ya nnaku nga 10. Bagenda okumpa sente ezo. Bagenda okumpa sente ezo nga nyingiddeko mu overstay ennaku 10 naye ne bampa nsasule ne overstay. Kati ngenda okusasula overstay eyo ya nnaku 10 nteekemu ne visa ya mwezi gumu basobola okunkolera employment. Naye okakanangule omusajja yali ankoledde visa y'emyezi 3 nga nva mu kiyumba yantaddemu ddala abusikondi. Kale nga sikyasobola kufuna visa. Kati awo
embeera we yatabukira ne banzijayo mu accommodation y'essomero nali nina okuvaayo neeyiyo awo ne ngivuga ne ngiza e Dubai ntuuka e Dubai nga buli kimu kyetaaga ssente ofuna akatanda e Dubai ntandika okuyiriba. Kati e Dubai wali olinayo gw'omanyiyo? Just nali mmanyiyo bana ba bed space gye nasulako nga nkyali ku visit visa nga sinnabagendako eyo kusoma. Era we wamu we wadda? We nakomawo we nadda. So ne ntandika mba ndi awo nali awo nga nkyalina akatabo kange kati nafunira omulimu gw'okusuula obupapula obumanyi buno obupapula bwa sipa obw'abamalaaya. Kati nabaawo mu bugo nansomeramu nangamba waliwo omulimu naye gwa kusuula ki bupapula nambuza nosobola okukola nti nga ndi muyaaye nsobola okikwasaganya. Kati n'ennumba street eyo nagenda International City gye yantwala naye yali yantwala yansaba commission wa 500 okutwalako ogwo omulimu. Kati obwo obupapula mwali mugenda busuulanga mutya? Bwe buno obupapula obubaako ennamba z'abakazi? Naye nga mulina busuulanga ku hotels ezo ez'amaanyi bajje nga babanoonya bakuba essimu ne bajja nga babanoonya naye ddamu kubusuula era n'abantu babeera bangi. Kakati nga babasasula ssente mmeka olunaku oba omwezi? 100 olunaku. Naye bwa risiki nnyo kubanga okulaba CID bakuba ebifaananyi abantu ne bagamba gwe bajja kukwata ebyo tekikkirizibwa. So eyo omulenzi we yantwala nemugamba sirina commission nagamba kati tukoze tutya mpa kyonna ky'olina nze onafuna amagye gange nga nkikuddiza. Of course nalinawo passport nemuwa passport yange nemugamba twala eno passport mu nnaku nga 4 enda kuwa ssente jjukira 1,000 nnaku 5 oba oggyeyo 5. So kyokka nga toli sure oba n'omulimu onaagusobola. naye passport yagibba. Yagibba passport. Omunigeria yagitwala? Yagenda nayo naddamu mukubira kubanga Omunigeria okumuwa passport yo yaba amanyi ekyo gikozesa kankubuuli. Kuba n'omulimu gwali guganye mukubira essimu mugamba njagala kuvaayo eno essimu n'agijjako nambulokinga buli wamu. Kuba n'omulimu nagwo gatuka ne gugaana nga nti okusuula obupapula ate oba tosudde era bosi wo aba akiraba nti kati tewasudde obupapula kuba abantu babeera batono. Gy'okoma okusuula obupapula abantu gye bakoma okujja. Kati obupapula obubaako kinaki? Kubako namba ya simu nga kuliko ekigambo sipa namba ya simu nga kuliko n'omukazi naye kuba kwegatta eri. Gwe watuukayoko eyo gye beegattira? Mwe nali nsula. Nga tobinnyonnyodde? By'okwegatta. Kaakati wewatuuka eba oyo bosi eyali akuwa obupapula obusula omwo mwe baali basula mwe baali beegattira nga naawe mwosula? Nga nange nnamu kalumu kange naye ng'olumu bayinza abantu bwe baba bangi naawe lumu eyo bagikozesa batuuka nga bagyetaaga nga bagikozesa. Kati nga abantu basobola okuba nga abalwadde abazze mu ddwaliro ne bafunako kafoomu we balindira bati ono n'ayingira n'amala n'afuluma oli n'ayingira n'avaayo. Baba nga balwadde nga bazze bakebera. Dubai buli kimu kisoboka. Naye buli kimu kisoboka sijja kulimba. So eyo natuuka nga bakasitoma tebakyajja bosi nangoba because nange nali ntya ku kkubo. Jjukira obupapula obuteeka muno empala okubamu ekituli kati obeera okasuulira omwe bw'obanga atambula bibyo ng'obusuula buyita mu mpale bugwa naye oba olina okuba n'obwongo ate olina okikola mu mangu kati natuuka ne binnema bosi nangoba. Byakulemera ki? Byannema because street nga abantu bangi nga ate nze buli omu nali mulabanga oba CID kati nga bw'abakuba ebifaananyi
kati olwasembayo olwo nno lwe natya mba maze obbusula nzira waka kumba omusajja obwedda ndaba nali nzikirira n'aŋŋamba sooka oyimirire neŋŋaana n'aŋŋamba yimirira nsooka neŋŋaana n'aŋŋamba gambe yimirira ne nyimirira n'aŋŋamba nkulaba bulijjo osuula na obupapula naye ke naddamu okulaba ku street eno nandaga n'ebifaananyi byange nga yankuba ebifaananyi awo saddayo bosi saamugamba naye enkeera saasuula bupapula tebula ne bakasitoma tebajja so bosi naye kyanga nangoba Nemba International City nenjivuga nenjikomyawo awo sagikomyawo Saudini awo ebiseera nali nsulawa wali ofunye n'emmotoka nedda oba wali ovuga kasikuuta bigere anti fe tugiyita n'ogivuga kiga mu kyalo yaye nenga bigere sibimanyi ebyabayaye nina kuba omuyaye nti nenjikuba ekigo nenjikuba enkyungwa nga onogaa n'ogikuba ekigo so nenkomawo awo nakomawo awo nno ne bitabuka nenkulabira Dubai nafuna akatanda eyo Deira nafuna akatanda neneebaka nafuna naka waggulu nno neneebaka mba neebasaawo era nga womanyi oba ogezaako ku ssimu okunoonya ekiddako awo nafuna cleaning so kati nkomyewo okusula obupapula nafunayo cleaning awo ne mulwalwamuko ako omukazi yamala naye n'atabuka yasooka kuba nga asasula n'amala nabeera nga takyasasula kati ne twegoba ffenna abaali bakolerayo ne twegoba abakozi ne twegoba n'enzira ewaka bed space naye ng'era obeera ogezaako onoonya nenfunako eyo mu warehouse nakolayoko nga nvuga eno gundi bagiyita batya abakola forklift naye si eno eringa nga eriko steering no eno eyo mu ngalo ng'otwala ebintu mu container oba obitikula uploading and loading nenkolako eyo nno baali basaba ID naye nafuna mukwano gwange awo nampa ID ye gyenakozesa aka contract yali ya myezi 3 nenvaayo bwe navaayo ombogo tewaddamu muwulizaako kuwa passport saddamu muwuliza yadde okulaba ennamba oba okugikubako nga kweri saddamu eti nkunyumiriza nafuna ku kibaala nga ndi gundi ekibaala nalinga kirinda naye ng'ekiro nkola ne ku kawunta awo nvudde mu cleaning nfunye ekibaala kyali awo nga ku union kyabamoloko naye nga kiri ekibaala nakyo bannange katono obusajja kwolwo tebwantwala naye olunaku lwe bakisalako manyi mwalingamu live band nga mulimu abamoloka ate beetunda omumoloka ajja ne abaye n'agijjako ng'ayingidde mu bbaala kumba azze kukola so kati nali nkyakola mu kibaala ekyo lwali lumu baali bantumye ice bwatyo kuteeka mu byakunywa kumba obusajja buli wansi obusajja buba wansi mba mpita mu luggi lw'emmanju eno ngende ne ice akamu ne kankwata ne kaŋŋamba odduka ki nkagamba sidduse wadde bantumye kumbe bali bazze kukwata bamalaaya abaali bakolera mu kibaala baali bakolera mu kibaala kantuuza wansi okumala eddakiika nga 15 kamala kanta nze ndowooza biwedde ngenda okuleeta ice tuddamu okukola ne music addamu okukyamuka baddayo ku live okuzina kumbe bazina bali bwereere almost so tuba tuli awo nga abasajja bayingira abali mu leeya abali mu uniform nga bayingira basaako ekibaala nga bagamba muzikize music na music azikira nga batunula bekuba obwama batunula nenga nno kati mpedde sinza talina byogera leero luno ŋŋenda so nasooka ne bajjamu omusajja omu ne bamufulumya ne bamala ne batwala ne boosi wange
ne mukyala we. Kati kwolwo netugamba oba biwedde balina kye babeetaaza nga tumanyi bajja kuddamu bakole. Kola ekibala ebakiggala. Poliisi yaggala ekibaala. Ne bateekako n'essiiru. Gwe ng'olazeewa. Bwe baatuleka kuba baamala kufulumya abo ne basaba buli omu ebyogera naye nga oba ne ID oba ng'ogirina ku ssimu kaseebera ng'eraga nti ekyaliko nga bakoleka. So nagenda okulaba batandise okusaba ebyogera. Nengamba nalinanga ID byange byentambula nabyo mu masimu. Bino bigurupu bye tunonyamu omulimu omwana asindika documents ze kati. Nenfunamu ID nenjiragayo. Gye nalagayo naye koolwo tebalina gwe baatwala. Baatwala boosi wange ne bbaawe n'oyo omwami gwe basooka okutwala kibaala ne bakiggala. Bwe bakiggala. Noddayo buto ku street. Nenzirayo butaate ku street. Bannaye Dubai. Bannange buli omu Dubai agikaaba lulwe. Abamu bagibonaaboneddemu. Abamu bagifunyeemu. Kati nno buli omu agikaaba bubwe. Oddayo ku street ali kyekisiibo. Ekisiibo kiyingiddewo. Ng'olina kutuula kuba emirimu giba tegirabika mu kisiibo buli kimu kiba down. So ntuulawo awo mu kisiibo. Kisibo kiwedde yidde ewedde. Mbadde awo nga ndi awo nkyanoonya kiddako nfunidde omuyaaye eyambaliramu ddiiru y'okutunda bbiya Jeberaali. Kati ye Salahaddin wagendayo ddi? Ye mu kibaala ky'Abamoloko? Kibaala ky'Abamoloko kyali kibeere kiri wano ku Union bayitawo Al-Khariji Hotel opposite Day to Day. Salahaddin nayo nali nsulayo. Kati Salahaddin waliyo okolayo ki? Salahaddin bye biseera bye nabeereramu nga ndi mu clinic. Nabeererayo. Kati kino ekibaala nakifuna nga ate maze kuvaayo neza ku Baniasi. Ani nsulayo mu bayitayo ku Almadina supermarket abasinga bagimanyi. Nafunira kino ekibaala. So bakiggadde. Mbeerawo awo omwezi mulamba nno. Ewaka nga sinnafuna kiddako. Paka enafuna kyali wange ne mubuuza naye gwe okola buli kanaku nkulaba ogenda. Oba nayo connection eyo. Ntwala na Rasta nga si byangu. Ng'akuyita na Rasta. Olwanviiri. Nemugamba kijja kuggwa ntwala. Nantwala eyo nansomeramu eri kutunda bbiya naye kuyiriba gye bamisinde. Nga tugende nja kudduka. Actually nakola endoozi ennaku zaali 4. Olwokutaano lwe bankabirako. Budde bwali ndoozi. Bbiya? Kakati bbiya mwali mu mutunda muti oyo? Bbiya ku street kubako abantu bangi. Naye tubeera tukolera babbosi banjawulo. Dubai? Jeberaali ku accommodation zibayitayo ku Ndaso area abasinga bamanyiyo. Manyi abaana bensaze mukomera nga babakwata kutunda bbiya. Mama. Kakati nga bbiya mumuguza baki nga mutundira wanga mulina bbaala? Ku kkubo nga olaba nti n'otambudde ku kkubo wano bayita gwe n'oteeka no box yo ne bucket yo n'oteekamu ice wali n'oteekawo whisky zo ku accommodations eyo. Namanyi abaana ba accommodations banywa omwenge abalenzi abangaali. Kati nga tugutundira awo ku street bagula omwenge banywa omwenge. Kimanyi olunaku oyinza otunda box nga 2. Kati nga ku Sunday. Ku Sunday. Box 20? Sobola ozitunda. Kati abamu accommodations awo wonna nga mwami baguza nga mumutunda. N'abayitawo mu mmotoka. Nga mumulenga kukuba wemusi? Kukuba. That is too risky bannange. Kukuba era nga n'abamu banywerawo. Banywerawo awo. Nga mulinga abali mu katale ka bbiya. Yes. Kukuba nawooyimba bbiya nnyogoga. Nga omuyimba otya? Bbiya nnyogoga. Olwo oli mu Luganda? Osbia bali bamita osbia kati wabo osbia ebera whisky. Kati oba oyagala nti anyogoga omugamba cool beer nga bujja buyiika.
abanepali banywa omwenge, abengali banywa omwenge, abayindi banywa omwenge. Sente nga wafunye omusala ayinza okujjawo n'atuula nawe ogukolamu naggulira naye nga gwogukolamu naganywa. Kyovula abagula bamalaaya. Kyokka babonaabonera ssente zaabwe bitya. Kasanga kavuga kigaali. Bakola mu construction omusana. Bafuna naabo mmeka 200 naye waluleeta n'atuulaawo n'alutandikako luyinza okuggwawo. So entunda bbiya awo ndoza lw'olunaku Lwakutaano nga nakakolayo ennaku 5 bankwata ku Mande. Mba ndi awo bayiza nno bandabula naye waliwo lunaku lwo luba lunaku lwo naye sina kyakola gyali gibuze ati gyaba tolina byogera Dubai awo Dubai yakuyiriba mirimu gyali gibuze ate nga sidde ku street kwetunda kitegeera ekyo kirungi kyewasalawo. Naye era nagenda ku street eyo nga njagala mpezeeyo nga 25 ne pass out nkulume. Ng'ogenda ziweza muki mu bbiya? Kyekyalo ekigendererwa kyange. Either kugendayo bankwate oba mpeze 25 bantikke. Kuba Dubai yo yali entuuse. Dubai yali entuuse ng'omuntu. Ale ng'obusajja buno bwetega tebukwata. Oliba nga si lunaku lwo. Wabeetegako bakusibe. Nakwata ebintu byange negenda ku naifu nengamba abasajja njagala kudda waka. Nambuzabuza biki mba sina mulimu sina byogera. Bangamba ddayo tuba tukwagala tuli kunona. Bampa transport taxi. Kyokka boyagala bakukwate tebakukwata. Lwatayagala kukukwata lwe bakukwata. Kati olaba ebisala bya Amnesty ebyo nali mmanyi silusukka. Naye nga buli bajja ku kizimbe kyaffe bakikuba emirundi ng'ebiri naye nga buli bajja bansanga nfulumya. Nosanga bakuddeyo zirombeto zonna lombeto zimanyi. Towels ze basiba olaba ebiseera bya Amnesty saakomawo lwali lunaku lwange terunnatuuka nga tusula ku kkubo otutuuka mu restaurant n'otuulaawo neefuula anywa kacaayi naye ng'olinze. Ate singa wagenda mu Amnesty tebaali kutaddeko nkakasa baakubaanize right? Yes. Tebaali kutaddeko bbaani. Amnesty kubeera kusonyiwa. It's a period that comes. Basonyiwa naye nga ssente zikuzza tozirina. Weetaaga pass out togirina. Nga togirina tolina ssente. Iyi baana bangi baakomawo era nga nange nali nayagala okudda naye mbeera. I'm so sorry. Mbeera. So tubadde eri ku bbiya bankutte banvuga paka Jeberaali poliisi. Tebankwata nzekka naye nze nali munzekka omuwala. Asinga baali basajja. Actually mbaana bakola ekiro nze nali munzekka omuwala. Ne banvuga paka Jeberaali. Jeberaali namalondoza sawa nga 6. Bambuza ina passport siina, ina ID siina. Awo ne banvuga paka Albasha. Albasha nasangayo abammanyi. Baali balina akazimbe ke bakube nga kuliko akayembe. Kati ate nga mmanyiyo natera ng'ogendayo. Akayembe ke kaki? Kayembe it's like room gye batundiramu bbiya. Kati waliyo be bakwata ab'omu kayembe n'obasanga mukomera mu Albasha. Naye nga mbamanyi. Nga mbamanyi bammanyi so. Eyo ne banvuga paka Albasha eyo. Ne ntuuka Albasha. Naye abantu beebuuza ono mukazi musajja. Lwaki abantu baali bakwewuunya? Because of bode yange ndowooza n'ekikula. Ate ng'olinamu ne ka hormonal imbalance. Naye kati kulwaki tokola leza n'oggyako ebyo ebirevu? Mbisala nnyo munnaye ne bidda. Jenkoma bikola leza tissues ziri zifa munda eziproduce. Jenkoma bisala gye bikoma okujja nabivaako. Tosala okola leza omumanyi. Laser treatment bakugirawo ekyuma ne batta ezo cells ezireeta obugunju obwo. Naye nno mbyagala. Bagamba obyagala? Bagamba ababiina batera okufuuka abagagga mu maaso eyo.
mukwano kibola bankola nnyo eyo hormonal imbalance muve mu ebyo oyo PCOS naate munaye byakika ne mama wange omutabiini sayinzi mbuno za bulwadde nedda mukwano biri ebya ssente birina okubaako naye nga bitini naye nazo ziba sayinziza pe nedda sayiniza kufuna maja bwe bakugamba gendera awo oleme kweraliikirira kuba wenna akunnyonnyola ebirevu oyinza osula nti weebase ebirevu byange mbyagala kakati bw'ogattako ebyo ebirevu n'ogattako okwambala ng'omulenzi tomboyi nange mbadde sikutegedde nti oli nabiira ndayira n'ogattako okutambula ng'okozeemukano mulimbe gw'abavubuka olinayo ku baana nedda tosuubira kubaayo na baana inshallah osuubira oyagala inshallah ati gye kigambo inshallah manyi kyekitegeeza so inshallah osooka enkole sobola kuzaala nga ndi mwavu mukwano buli mwana ajja n'omukisa ekyo mwakikwata bubi zaalayo omwana ng'okyali muvubuka ebirevu ebyo bwe binaakusukkako ojja kukaluubirira okufuna omwana lwaki nkugambye bw'onaakunnyonnyola ekiri mu birevu ebyo olina ogerako ewa dokita zibeera hormones nga tezibalansinga mu mubiri oba olinamu ez'abasajja n'abakazi kati balina okukussa ku treatment hormones ezo zibalansinga obe mukazi neera ndi mukazi oli naye olinamuko hormones era ez'abasajja napeera ndi mukazi kale tugenderaawo sekabete oli oli mukazi nsangayo bemmanyi nga bali babakwatireyo mu kayembe bakuba akazimbe bonna ne babayoola naye adija abaana bali mu makomera bannange abannayuganda mwe mutuuka ku banene mu gavumenti bambi muyambe abaana tugenda bayamba bannayuganda bangi mu makomera bazza emisango simanyi gavumenti wegenda kikola naye bannayuganda bangi bali mu makomera bangi si bannayuganda bonna bokka naye nze njogera because ndi munnayuganda n'ensi endala gyeziri naye bannayuganda okimanyi nga buli kanaku bababala naye nga bannayuganda be basinga obungi so ntuukeyo mu kkomera mbeera nayo teyali nnyangu mu kkomera eryo kkomera lya Lubasha kyafu jjukira oba olina okubamu n'akasente amazzi tewali ag'okunywa mulina gagula kati ate akasente muba mukajjeewa olina okwegulira sabbuuni buli kimu wali kyaggula okuleka emmere gye bakuwa kozi n'olwalayo ne bakuwayo kapanado kamu kati awo sente ezigula ebintu muba muzijjawa like abajja okubakyalira abakyalira oba oli nga bamukuttemu n'akasente ke abannayuganda abayitirivu mu makomera e Dubai bangi kati nga babeera bazza misango ki bannayuganda fake visa oli bamukolera visa smart ne bagattako omuntu nga tamanyi fake husband amalaaya ab'okukikubo I'm so sorry bannange kaakati amakomera geeyo gali gatya gwe embeera yakuyisa etya eyo embeera asinga kunnyigira ya Lubasha abantu baali bangi obukyafu kyekisinga obukulu obukyafu bungi ya Lubasha ebinaabiro byaguba omujjuzo mungi mwe twatuukako time nga n'emifaliso tugirwanira ne blankets nga tezikyamala abantu basula bana ku mufaliso gumu eri buli kimu kyakugula amazzi ale esi akubanze nafuna omukisa nensulako mukalinga kayumba naye nga baba basula mukyererezi kibangizi bwekiti esi yawo ng'ekuba ate esi tebagijjaako kati ebintu byeri buli kimu kyakugula
jjukira bakusibye oba olina okubamu n'akasente. Kati bino bye wanyumiriza mbu nno baabajjamu engoye ne babambula mu kkomera ate byo bye biti baali babagiramu ki engoye? Balina okukebera olabe oba tolina kyokukusa ne mu bukyala ya bakukebera paka mu bukyala? Bakukebera ne bagamba kola press up emirundi nga 3 balabe oba teri kifuluma teri kigwa. Aba security munnabunye osobola okwekayo ekintu eri munda ana babagisangayo sente bateeka sente eri munda batuuka nti ne batulimba nti oba ne sente simala tofuluma nazo simala bazikuggyako. Kati baseki tebayinza okugamba olina okubeera n'ennusu nga 10 mu kkomera munda endala ozitereke gye batereseza ebintu byo naye kati oba tobeesiga oyinza okukweka sente zo n'ogamba ezange nyingira nazo naye bazibba tobanenya. So babambula mwenna babakebera kazi n'agamba sitama okole press up emirundi nga 3 ng'akulaba ekijjuuti kyonna. Kutidde aye nno munayigana munno simanyi oba yenkola oba balina kikola oba babalagira. Abannayuganda aba security be bakuuma makomera. Yes be balina obbambula be balina obbawa emmere. Era n'oba mulwadde olina okukonkona oluggi n'ogamba oba olina ekikuluma ne bakuwayo ka panado naye Alubasha bakuwayo ka panado. Embeera ya Alubasha yombi. Abannayuganda be babakuuma. Olwala bakuwa ka panado. Abannayuganda beeyisa batya mu makomera aba security? Alubasha waliyo omwana omu bambi bamuyita Sandra n'omulala baali bamuyita oba Joan be bali ndowooza abalungi naye abasigadde baboggola balaba baatuuka aye nga baboggolera bannayuganda bannaabwe. Kati olwo nga baba baboggolera n'okuvuma bavuma n'abagamba kati mmwe muli bamalaaya babakwatidde ku street nga mwetunda balabira ddala nga baatuuka. Oyinza okukonkona oluggi ng'oba olina kyoyagala najjo naggulawo akajja omundi gunakubuza kyoyagala n'okimugamba namala n'akakuba tagenda kuddamu kunyega. Era abaana ba Alubasha aba security bakyuseemu. Abannayuganda abakola mu security mu kkomera lya Alubasha omwana ono gwentudde naye yali musibe sayidi eyo era agamba temwamuyisa bulungi yadde n'akatono omanyi nti bannaye muba muli ku mirimu naye munnange bwolaba munnayuganda munno nga n'ensonga gye bamusibidde eryawo lyawo omugira omuddiramu mpolampola. Naye kati bino bye wanyumiriza mbu simanyanga babamanga emmere ne bagiwa Abafiripino. Oyinza okulya emmere n'ogala nyongere ku mmere ne bagikumma ate Omufiripino najja oba mu Nepaali oba mu Morocco nanga mpa emmere n'agimuwa naye nga gwagikumye. Kabeere kyayi nga kyagamba aweddewo naye nga tekyayi waali. Aye na Alubasha oba katono kati wali aba immigration bali babula kukubamu ate bo bakambwe babula kukuba singa okula nakukkirizibwa. Bali bakambwe nawayo omukazi oba mukiga bano oli omukiga yali mukambwe. Kaakati ku immigration naye olibanga kkomera nti mukuŋŋaaniraawo. Bagamba immigration si kkomera naye kkomera kozi otuuka ne bakuwa ne uniform ojjamu engoye zo buli kimu n'okijjamu ne bakuwa uniform buli luvannyuma lwa nnaku 4 mukyusa uniform. Era babayita ne bagamba kati changing uniform n'ogenda wali n'ozzaayo tawulo ne bakuwa uniform etukula bakuwayo wayonjo ewayonjo ate tetusola wansi waliwo obutanda buli mwana aba alina akatanda ne piro ne blanket aba wayonjo nnyo n'ebiyigo byayo biyonjo. Kale n'embeera nga mu kulya emmere ya immigration nnungi naye eya Alubasha balinga bafumbira embwa tewooma temuli munnyo naye immigration emmere yaabwe yali nnungi ng'ebulamu buuzi munnyo. So eyo kkomera nalyo kkomera yadde bagamba nti si kkomera naye kkomera because ate amateeka gaayo makakali nnyo makakali era bagambirawo this is not Alubasha
kati oba okolamu ku fujjo enadikolera lubasha naye awo ku immigration biba biralamu kitegeera immigration waliwo n'eddwaliro omwana waalwala basobola omukkiriza mu kiriniki oyogera ne bakutwala mu kiriniki ekitali alubasha kuba alubasha olwala ne bakuwayo ka panado kamu n'obali nnyo oba kyekikuluma ka panado kamu oba erinnyo likuluma oba kyekikuluma ka panado kabaaka. Kakati gwe bakutwala mu kkooti? Nze tebantwala mu kkooti. Baakugjayo bujja wabeerayo okumala bbanga kimukomera? Albasha namalayo weeks 2 negenda ku immigration ndowooza guweza omwezi. Kati kwegamba baakusibira wamu omwezi gumu n'ekitundu ng'oli mu kkomera. Kati ng'olwo bakugamba nti olina musango ki? Tewali babe abakukutte kutunda bbiya kubanga bwebakukwata nga bakusitamya ku kyobadde otunda. Kati nze bansitamya ku bbiya wange gwe nali ntunda ne bakuba ebifaananyi era information eba yatuuse dda. Ogenda otuuka Jebberali nga information yo yatuuse dda n'otuuka Albasha nga information yo yatuuse dda kuba babeera bakukubye n'ekintu kyobadde otunze. So nze tebantwala mu kkooti lwa nsonga sayina keesi. Keesi yange ndowooza yali overstay nakutunda bbiya kyekyalo ekyamaanyi so tebantwala mu kkooti nali nnindako kubeera deported nelwankubadde kale birwawo process eyo naddala oba nga tolina passport birwawo process yo naye oba olina akatabo bangu okubazza ne kati fe kyatwalira obudde kuba twali tulina okujjuza pass out si ate ne ku embassy ndowooza balwawo okuddamu ate n'ekirala bali baggalawo ku kisaawo okumala wiiki nga Ebola simanyi kisaawo eky'Entebbe. Mbadde manyi bomu oba Ebola? Ebola. Bakiggalawo ate ne baddamu ne batuvugayo ka wiiki akalala kuba babeera balina okuddamu. Kakati bwe bakugyako eriiso ne bakudipootinga toliddamu kudda Dubai paka ddi? Myezi 6 naye tegiba myezi 6 oba olina okumala ng'omwaka oba bani bakuwa ya mwaka bampa ya myezi 6 bakuteekamu eriiso totale. Myezi 6. Kakati wangambye nti ebbeere likuluma. Ebbeere eryo olowooza teririimu amagini? Ebbeere bannongoosa lyawona. Ongambye naye linnuma munda. Ekyo nagenza omusawo ne balitereeza ne bampayo ku mpeke ez'okumira nabaddeyo ku ddwaliro lya bayitayo Wentis liri awo Gaba. Bannange temulaba abantu abagenze ku kyeyo nga bafuniddeyo ebizibu ne mugaana okugenda ku kyeyo. Buli muntu ekyeyo Allah kimuyisaamu lulwe. Okitegeera buli muntu alina chance mu kyeyo. Waliwo abakyenyumirizaamu abasanyufu, waliwo abalina obuzibu mu kyo. Kale kugamba bwe bityo naye regardless era tulina okukola. Buli omu n'omukisa gwe. Buli omu n'omukisa gwe. I'm so sorry nti ebyo byakutuuka. Naye tokyesibaako kubanga oyinza n'okyesibako ng'omukisa gwe guli wano waka. Era bwe kiri. Nga wano w'ogenda okuvugira ku mmotoka y'ebbeeyi. Exactly. Yeah. Kaakati ggwe essaawa eno oli mu mbeera ki? Nze Adija mbeera mwana nga woogiraba jjukira bakutikka nga tolina bintu byo. Nze bintu byange bikyaliyo lwa nsonga ennyonyi zeesibamu. Naye olowooza ebintu ebyo bali bikuwa? Mukalunga nge yabitereka. Kaakati wazze wano ng'oyagala tukuyambe tutya? Bingi Adija. Tubuulira nti ekisooka aba yalina ku mulimu. Akuyambeko. Njagala kukola. Osobola kukola mulimu kinaki? Omulimu kisinziira kuba nasomako by the way. Nasomako. Kanganye nti omulimu gonna sijagamba gonna kwa sawa kukola waka no but tosobola kwoza ngoye ku kyalo tekisoboka. Ate wewe mulimu gwonna kati tuli mukola emirimu egitasoboka tosobola kuba poota soboka. Kaakati gwe kimuli kyowulira kyoyagala okukola? Ekirala nkyalina ebirwadde nga nze neetaaga ku treatment. I'm so sorry. Kati ayagadde okuyamba akunoonyeko ku nnamba ki ey'essimu? Essimu yange eri 073 44
54 50. 5450. Yeah. Kaakati njagala nnyo ne mujja wano ku medium naye ne musaba ku buyambi naye omumala okusaba obuyambi temwagala komawo kwebaza. Naye mukomewo we baba bayambye mwebaze kubanga nze olumu nnyinza obutalitegeera. Nzijukira wano we twayamba omukyala yali yazaala abaana mu Muwarabu. N'asoma ennamba y'abantu ne bamuteerako ssente n'atannyega. Kati nze omuntu eyanteerako ate ssente nga nino zimuwa nze ne mmukubira. Kati nze w'osomera ennamba yo bannaye mba sigenda kusaba ssente zo ze bakuwadde kuba ziba zize era tutya kuŋŋamba nti Adija nfunyeemu akasente. Naye kirungi nnyo n'okomawo ku midiya eno bakyala singa Allah aba akuyambye kuba si buli ajja ku midiya eno nti afunako ssente. Naye abatono Mungu baba ayambye kirungi n'okomawo n'ojja ne weebaza. Omukyala namukubira essimu nemugamba munnaye waliwo anteereddeko emitwalo 5 oli ludda wanga kuwe waliwo n'omukyala omulala abeera Germany akuweerezza engoye. Omukyala nga ngamba banaye madamu Adija njagala okukwebaza twafuna ssente ne tukola ka bizinensi kyano yo yatuyamba nnyo naye nga buli kanaku takola ki teyeebaza. Banaye baddiya bwe mbeera nkukyazizaako Allah n'akuwa omukisa n'ofunamu kasente komawo weebaze ku bantu nga bwe wankubira ng'okaaba. Is the same way you should call me nga totidde ongambe Hadija mbadde nsaba neebaze ku bantu bakola kino nakiri. Omukyalo omulala yajja wano eno ng'agamba nti famire ye bafa ewaffe tufa kati naffe tuli mbweraliikirivu tufa simanya mugana nge yafa nandekera abaana nga oba baali mu kika musigaddemu abantu 2. Omukyalo oyo mujjukira yali 2024. Omukyala n'atereera ne bamuwaayo ndowooza ne kasente. Yajja luvannyuma nnyo ng'ayagala ate nziremu mukyazi. Nangamba naye Adija weebale kunyamba kati mbadde nsabayo ka puroguramu akalala. Banaye baddiya we bakuyamba ofuna obuyambi ku channel eno jangu weebaze ku bantu. Kyova olaba abantu bagamba Adija oyambye ani? Channel yo teyamba muntu lwa nsonga nze siyamba muntu mulemerako. Kasita omuntu asoma ennamba ye ng'agenda siriiwo okukakasa mbu nkakasa buudi kati tutuuse wano bamukoledde kino nedda nze yange channel si bwetyo si bweri naye njagala gwe ng'abeera akyadde wano weekubirize ojje weebaze ku bantu. Beza ennamba yange bangisome bubi. Njiddemu. Eri 0731 44 54 50. Yeeyo gy'osomye si yeeyo? Yeeyo naye mbadde mayisitaddeeko 1. Nja kuwulirizaamu. Kale abalungi abatulaba alina ky'osobola okuyambisa Nabiira wuuno bw'oba tumufunye nnoonyaako manyi abantu abamu tebaagala bbawa ssente abayagala ne ziyita mu nze. Kikola sense. Abamu ngambye abamu bw'oba tosobodde kumufuna osooka kunoonyaako nze mba nja kukola ki nja muwa amagezi gonna g'obeera omuwadde naye nga bannange si byangu. Njagala okubeebaza nti mwebale kutya mwebale kusubscribinga. Assalamu alaikum.